الحمد لله حمد عبادي الشاكين الذاكرين، ثم أصلي وسلم على بشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد. يقول عز من القائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سئل أنس بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصني، فرد قائل: أوصيك بكتاب الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. Baganda bange bitiibwa, tusoose okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala yatukoledde eky'omuggundo n'aba nga akyatulesemu abo abakyassa. Baganda bange, ekyengera ky'obulamu kyengera kinene nnyo, kubanga twakiraba. Omutontomi omu yagamba nti alqudura tubna ala alhaya, obusobozi bwonna omwana Adamu byonna byokola olina bizimbira ku bulamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akyatulekedde ekyengera ky'obulamu, tubeere nga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Era akuleseewo lwa nsonga gwe atulaba era atuwuliriza, obeere ng'oyongera okutereeza fayiro yo. Ayuna ahsanu amala, ani muffe agenda okwongera ku nsonga ze ez'emirimu gye. Ensonga gye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu. Kyengera kinene nnyo okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakulonda mwabo abantu n'akuwa ekyobugagga kya tawhid ekya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kyova olaba ekigambo ekyo Nabbi sallama awulira omusajja mu masigidi nga yeebaza Allah ng'agamba nti alhamdulillah ala ni'mati lislam wakafa biha min an-ni'am. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu ekibuna ebyengera byonna. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tukimwebaziza. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'okuba nti akyatubikiridde butuufu bingi bye tukola Allah subhanahu wa ta'ala n'atubikkirira. Tukyagenda mu maaso ne puroguramu yaffe zizizaako okusala ku Mustafa sallallahu alaihi wasallam eyafuuka ensonga gwe naawe okuba nti oli musiraamu. Tugenda mu maaso ne topiki yaffe etubeera nayo buli lwakuna obudde bwe buti 7:8 nga twejjukanya ku Qur'ani n'amakulu gaayo nga bwe tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala yatwanguyiza Qur'ani naye nga agitwanguyiza lwaki? Tubeere nga twejjukanya nayo, n'atubuuza nti fahal min muddakir, waliwo abejjukanyiza, waliwo abeebuuliridde ne Qur'ani ey'ekitiibwa oba tewaliiwo. Ne tulaba nti ensonga ezikyagaanya abantu okuba nti bejjukiza ne Qur'ani wabutagitegeera. Sheikh Quraish n'asalawo n'asima n'agamba nti tutambule mpola mpola nga tugezaako okulaba nga tonnyonnyola abantu amakulu ga Qur'an. Era nituba nga twatandika ku suratul Fatiha gye twannyonnyola twakoma ku aya yaffe ey'okubiri. Wangenda omusabira olwaleero abeere nga agenda mu maaso, abeere nga atwongerayo ku topiki yaffe eyo eyamanya Qur'ani butya bagivunula. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. tumutendereza wekitiibwa Allah jalla wa ala nannyini buyinza atusobozesezza okuba nga tukyali abalamu nate netukomawo omulundi omulala okuba nga tubasisinkana. Tusaba wekitiibwa Allah jalla wa ala akkirize emirimu gye tukoledde mu bbanga eryo, ate mu mbeera y'emu atusonyiwe byonna bye tuseereddemu ng'abatonde. Allahumma amin. Bwe twakoma we tugenda okutandikira insha Allah nga twakoma ku aya yaffe ey'okubiri mu suratu al-Fatiha. Nga twaga nti suratu al-Fatiha ina aya 7. Naam. Ekitegeeza tuwuzayo aya 5 okusobola okuba nga tugimalako. Mashaallah. Aya esooka egamba nti bismillahi rrahmani rrahim. Aya ey'okubiri alhamdulillahi rabbil alamin. Eyo ne aya gye twakomako era ne tukiraba ma maana rabbil alamin. Twategeera nti arrabbu huwa almudabbiru lishuuni almarhub. Omulezi yaba atwala oba yatetenkanya ensonga zaabo baalira. Era ntondooza ne taata tuyinza omuyita rabbul baiti. Rabbul baiti. Era Abawarabu taata bamuyita rabbul baiti.
omutetenkanya w'ensonga z'ennyumba eyo ewaka yazimala kati amale ensonga z'ebitonde byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi arrahmani arrahimi twagamba nti arrahmani kitegeeza okuba nti Allah tabaraka wa ta'ala ku duniya kuno asaasira abamukkiriza n'abatamukkiriza naam yani yarhamu almu'minuna wa ghayrihim wa yarhamu ghayra almu'minin asaasira abakkiriza abamukkiririzamu annahu huwa al-ilah abamukkiririzamu ti Allah yabatonda wa annahu huwa al-khaliqu ti ye mutonzi wa huwa ar-razzaq era ye mugabirizi waabwe ebo paati eyo agigabirira mashaallah kyokka ate ku sayidi yemu era waliwo abamuwakanya ne batuuka n'okugamba nti la ilaha Allahu akbar la ilaha teri katonda la ilaha illa Allah waliwo abakyogera naye naabo bennyini nnyini yarhamuhum jalla jalaaluhu Allahu akbar ku mulongo gw'edduniya kuno asigala abasaasira era n'abagabirira abawa omukka gwe bassa Allahu akbar sinakindi mu mbeera zaabwe ez'edduniya n'abafuula nga bawangaala bulungi abawa abaana abawa abakyala n'abanguyiriza obulamu bwabwe obw'edduniya fahatha huwa al-ilah oye Allah waffe gwe tusinza asobola okulaba amuyeekera n'asigala nga akyamunyega Allahu akbar ekyo kye tuyita arrahmani amma arrahimi yoyo Allah jalla waala agenda okusaasira abamukkiriza bokka ku lunaku lw'enkomerero yaumun istithnaiyu lunaku lwanjawulo lwakwawula lunaku lwakuba nti Allah tabaraka wataala Allah yaga nti yaumu taghabun abantu bagenda okutegeera ebituufu nti bakuba loosi obudde babukubiramu loosi ebyenzikiriza bakuba loosi taghabun bakuba loosi mu bintu alghubun kitegeeza okukwata golodi ekitalo kya golodi nga kireewo kino kitwando nusu 2,000 nga tutegedde nti golodi neweryazaamanya ghubun Allahu akbar ababa bakugabane idhan fahadha alyawmu yawmu taghabun lunaku lw'abantu kutegeera nti bakuba loosi ebituufu bye baali bateekeddwa okukola ku duniya si bye bakola idhan ate era lwe lunaku lwe lumu Allah lwagenda okusinkanako okuzuukusirizaako al awwalina wal akhirin abakulembera n'abanaasembayo lijiziyahum amma qaddamuhu amali abeerenga abawa empeera y'emirimu gyabwe gye baakolera ku bulamu bw'edduniya mashaallah kale no nabwe kityo ne kibeera nti agenda kusaasira abo bokka abaamukkiriza ate mu mbeera yemu asaasire n'abatamukkiriza abawa empeera yaabwe gye baakolerera Allahu akbar atawanga wanenesewo ajja kusaasira abatamukkiriza abawa empeera yaabwe gye bakola ki gye bakolerera gye bakolera kubanga omwana singa bba n'omugulira muguzi switi oba toli muzadde mulungi oba tomusaasidde okumusaasira okw'ebbeeyi kwe kumukwata n'obukubamu obuti n'omugunjula omulaga nti ekyo si kyekirina okukolebwa ekintu ekitalina mugaso bw'okiteeka mu bintu ebirina omugaso oba tokisaasidde baadhaabu kiba kibonerezo butereevu kati bw'okwata abaali basinza embwa abaali basinza enkima obagatte n'abaali basinza Allah oba tobasaasidde abaali basinza enkima oba tobasaasidde olina bateeka mu muliro okubanga obawadde obwenkanya obw'enjawulo Allahu akbar idhan agenda kusaasira abamukkiriza bokka nga abawa ebirungi ate era mu kaseera ke kamu akola obwenkanya obw'ekitalo awa abaali batamukkiriza empeera yaabwe basaanira Sheikh awembuliza taata wange naam sibu kubanga tulina hadisi gye twalabamu n'agamba nti abo bamujjana sifuddeeyo n'abo bamuliro sifuddeeyo kakati ate kati lwaki aba yatutonda nga tuli bamujjana nga tuli bamuliro ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza sahaba omu yagamba bano bamuliro bano bamujjana naam asahaba omu yakibuuza abil aswadi du'ali Abdul Aswad ad-Duli tumumanyi butereevu omusajja yasooka okuwandiika nahawu
abuuzibwa Imran ibn Husayn amubuuza sahaba wa kitiibwa nti araaita olaba otya abantu emirimu olwaliro gye bakola bayaqdahuna fiihi ne banyiikira nnyo kubanga bagikola ashay'un abaffe kintu Allah waabwe kye yali abawandiikako edda oba jasi kintu kye bakkiriza oluvannyuma lwa nabbi waabwe okubajjira Abil Aswad ad-Du'li namuddamu namuga nti bal shay'un qudiya alayhim Allah yakibawandiikako nti bekitebe kijja okukola ki okubeera yamubuuza nti afala yakunu dhulma ekyo tebuba buli azaamaani nange rawo ningangala bamu buli nawandiikako yani awandiikako emirimu emirungi egy'okugiyingira abantu atabawandiikako mirimu mirungi gya kugiyingira Abil Aswad ad-Du'li n'atyamu naga musajja ono ali mukumbuuza ebibuuzo kibuuzo kyambuuza nga kinene afala yakunu dhulma si buli azaamaani obwo nga sahaba yakibuuza naye oluvannyuma yamuganja nakubuuziza nga njagala kulaba ansa zo ebibuuzo ebyo byennyini waliwo abasajja babiri bajja ne bava eyo gye baava mu Muzayina ne babuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi n'abaddamu nga bwozzeemu nti ekintu ekyo oba omulimu gwonna omulungi gw'oba okoze oba ejjana gy'ogenda okuyingira Allah yagikuwandiikako ekyo nno ne tufunamu ti anna al-abida omuddu yamuliku ayina omuddu alina byafuga ene kanzu yiyo siyo yange ne kakoti kako singa kakwata n'okasalasala nga tukakakasa tonnagwa ddalu tusobola okuvunaana ne tukakasa butereevu toli mulalu naye natukusanza akakoti kolimu kakola ki bankasala lwa nsonga nizo kwa design butereevu kubanga tukizudde toli muki si mulalu oba tukulaba nga olimu okasiimuuzizza wali wansi tuyinza okuvunaana sikako waliwo ayinza okugenda ku poliisi akuwaabire batu basiina musango kubanga mbakange oba kaki bakakoti bwokagaba waliwo akuvunaana kati singa okookya bakuleetera poliisi kiki hafiz waiseza akakoti ke teryanvunaana seewo kati ffe ani atulinako obuyinza Allah waliyo amuyinza omuttahamu oba ayinza okukuba ebituli mu ntegeera ye tewali sibo lwaki tumukubamu ebituli ng'alina abamu bakutte n'ateeka mu muliro ng'ate yabafuga tabalinaako obuyinza abalinako obuyinza bw'abanga agabe bano mbatadde mu jjana nabano mbatadde mu muliro bali batadde mu jjana yenna nnyini ki obuzibu bwe buva bwonna tulabawo okusosola asosodde baani ate abamu abawadde ejjana abamu n'abawa omuliro butereevu naye bonna yenna nnyini ate yakibawandiikako obuwandiisi nga tebakoze tebannakola butereevu ejjana yiye sibakiti nabo bennyini property ye oba ntegerekeka kati omuntu waba tannatuula ku ddaala erikkiriza nti nze ndi property ya Mungu ankozesanga bw'ayagadde nga simubuuzizza kibuuzo kati sebo twataata wange falima al-amal katukolera ki liyabluwakum nga bano bamujjana bano bamuliro liyabluwakum tayagala weekwase tyasebo nze wabiwapandiikako emirimu gigyo kola miki tufaddal togaanye toyinza okutuuka ekisa n'okayana sooka okola emirimu gigyo nkulaga nti kyenakuwandiikako kyosaanira okitegedde kyenakuwandiikako kyokola ki kitegeeza aba yampandikako kukola kyennyina okukola ekyo emirimu gigyo wahadainaahu najidaini nze nkuteereddewo amakubo amalungi amakubo abiri lino kkubo bbi n'emirimu emibi gye gino asina kyokka kankusindikira n'omubaka munnange vaayo eyo eri ekkubo bbi jangu kulina eddungi n'emirimu emirungi egituukayo gye gino ng'ogamba sikwagala mu maaso gange ekitegeeza seeka wange kyenyize mu pointi eyo tekitegeeza bwensanga omuntu ng'akalubirizibwa okukola ebintu by'abantu b'omujjana taba wa sayidi eyo waba wakusaasirwa tetugamba nti taba wa sayidi eyo naye musaasire nnyo tutya ku ye
okubanga ali kayinza okuba akabonero akamulaga nti waaki wasaidi eyo gyali mukukolerako. Allahu akbar. Oba ntegereke baganda bange batulawa ku Labbaika Media tubere nga twegendereza ate naawo olwona hadisi gye nasoma ng'egamba shakiya man shakiya fi batni ummihi wa saida man wa'ida li ghayrihi. Abonyeebonye oyo yawandiikibwako okubonaabona muki lubuto lwa nnyina nti fulani ajja kubeera bw'ati naye n'agamba nti ate yeesiimye aneebulirira n'omulala maana oyinza oba wawandiikibwako n'ojja n'ogwa mu gurupu y'abasajja abatya ku Allah n'otambulira omwo n'obukola ki kati tulabe ebintu nga tuwangana n'abantu butuufu abatuvuga nga batutwalire Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekyokubiri omuntu waliwo ebirala bye tusomera bakiyita alqadaru kugera kwawulamu emiteeko ena naye okugera okwo kwawulamu emiteeko ena omuteeko ogusooka alilmu martabatu lilmu martabatu tegiri etaano giringa etaano ena miteeko ena omukulu then omuteeko ogusooka gwe gwawulamu egyo etaano martabatu lilmu niwaba martabatu lkitaba niwaba martabatu lmashia niwabawo ni martabatu alamal. Ekitegeeza emiteeko egyo gyonna ena buli muteeko gulina kyegutegeeza. Ogwa ilmu Allah alima makana wamba buli kimu Allah akikola ki yakimanya era oluvannyuma lwokiyita okimanya kataba n'awandiika ala llahu lmahfudh byataka ku llahu lmahfudh tebikola ki tebisangulwawo naye omuteeko ogwo gwa kitaaba waliwo byawandiika ku llahu lmahfudh waliwo byakuwandiikako mu lubuto lwa maamawo waliwo byakuwandiikako ng'oluvannyuma oby'omwaka buli mwaka waliwo byakuwandiikako buli lunaku oba ntegeregeka ebyawandiika ku llahu lmahfudh tebikyuka ate teryabimanyi. Allahu akbar. Abyesigalizeeyo sirru ya Allah kyama kya Allah byakuwandiikako mu lubuto lwa nnyoko yamuhu llahu ma yashaau wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ebyo bisiimuuka musajja ajja kuba mwononefu n'anyiikira ku duniya Allah n'anyiikira n'asaba edduwa Allah n'asiimulawo n'akuteeka mu balongoofu. Lwaki tonyiikira? Era lwaki ogamba nze bampandiikako kiwaki atala alghaib watunulako ku lubaawo nolawanize bampandika saidi eno Mungu yagajja ngolabe nakuwandiika wano nakuwandiika eri lwaki weekasukayo. Allahu akbar. Naam. Idhan tugambye nti nno asaasira abamukkiriza n'abatamukola ki tubadde ku pointi ekisa kya Allah ku yawmul qiyama kigenda kukoma ku bamukkiriza bokka kyokka nga bali sigamba nti abali azaamaanyizza wa innama abawadde mu bwenkanya nti kyagenda obbasasula kibasaanidde wallahi teri agenda kuyingira muliro okujjako nga naye kennyini kano kakulu teri agenda kuyingira muliro okujjako nga naye kennyini bebaba bamuwadde akakalaamu yeebale yali muliro. Allahu akbar. Kubanga inawe yabuuliza ajja tubuuza nti adhalamaka katabati alhafidhun abange benakuteekako abawandiisi bakulyaza amaanyi. Allahu akbar. Alaka udhurun ta'tadhiru bihi ilaina olina kyeweekwasa kyonna yani ya Allah nakola kino Allah jalla wa ala nabbi wasahaba bamuuza nti ya Allah ya Rasulallah ayakbaru Allahu minna al'adhar Allah nakkiriza ebyekwaso byaffe yani otugambye nti ajja kutubuuza mulina kye muyinza okwekwasa tayyib osonga nti kitegeeza nakkiriza ebyekwaso byaffe n'abaga nti la ahada ashaddu qubulan lil'adhari min Allah teri ayitawo mu kukkiriza byekwaso by'abaddu kusinga Allah bwe jangu nekyokwekwasa kyo naye kakasa nti kituufu la ilaha illallah kubanga gogendo kigamba akumanya okusinga bokola ki bwemanyi. Idhan eyo ayaffe eyokusatu Allah jalla wa ala azzaako netuga anti maliki yaumiddin. Allahu akbar. Wanene maliki oba maliki byombi bituufu. Essebo maliki gwe tuyita omufuzi amma maliki kabaka maliki aba mufuzi yenna yafuga olunaku lw'enkomerero ekiraga nti yalufuga mu kigambo kyagenda okusooka okuwugira yawma alqiyama jagga nti ya ibadi
lakad ansattu ilaykum kathira nabawuliriza ebbanga ddene ku dunia buli omu yayogera nabawa amatw akaseera nabawa amatw akaseera amutereevu nga mpuliriza mmwe fa ansitu liya alyawm Allah kati lwaleero mukole ki musirikeeko njogere nze njogera la ilaha illa Allah wallahi la hawla wala quwwata illa wa khashat al aswatu aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa fala tasma'u illa khasha amaloboozi gonna gagenda okuva ku Jibuliru akulya bamalayika okutuuka ku kitonde ekisembayo ebitonde byonna bigenda kukakkanya amaloboozi gaabyo fala tasma'u illa hamsa nga tolina gwowulira yogera okujjako oli okubuuza oluwawaalo akaloboozi okubuuza mukama naye nga nakogera takawulira fala tasma'u illa hamsa amaloboozi gonna gagenda kusirika ne ku bungi bwa muntu obunaabeerawo wallahi teri ajja kwogera okujjako Allah la ilaha illa Allah idhan ye Malik kabaka ekyewuunyisa n'okujja kwe jalla jalaaluhu tajja kusooka kujja abantu bajja kusooka balaajane bamwegayirira okujja Allahu akbar jangu otubala oba tugenda mulyo tugende fasl alqada ta'al li fasl alqada bayna alibad jangu berengo osalawo jangu osalewo abagenda bagende je bagenda embere tufukidde embere chankalanye naye kulaki mukaba ngabuli omwakkiriza bwagende nagende yateekeddwa okubanga ajja amala ensonga la hawla wala quwwata tuli ku dunia buli omu amanye ensonga asobola zima era bwe ziba ziraliddemu amanye ewaani gwaddako bebigaana kangereke wa president manye waddayo era abantu ennaku zino mbawulira bagamba mukulembeze jingira mu nsonga president tuyambe twawo n'ensonga sewona n'engombe eriwo sewo order from above butereevu biganya order from wa neteri ababu asinga dhul arsh nanyina arsh ye above yasembayo Allahu akbar kati byekiba nti nno abantu ku dunia bamanyi wa gye bateekeddwa okuddukira basobole okumala ensonga zaabwe ku lunaku luli teri gye bajja kulowoozaako abamukkiriza n'abatamukkiriza kano kakulu abamukkiriza n'abatakola ki n'abatamukkiriza kuba ku nsi buli omu alina gwakkiririzaamu asobola okumala ensongabesalirawo n'abantu baabwe kyokka ku lunaku luli maliki oba maliki yawumiddin yalulina mu control teriyo muntu ajja kujjirwa kirowoozo kyonna nti kaŋŋendeko ewagundi alabika ajja kubimala maana afuga be bafuga ne be bafuga afuga be bafuga ne be bafuga bonna yabatwala awamu n'ekyo ebirowoozo byonna bijja kukkiriza nti abafuga mu lunaku olwo era batuuka okugamba gyasalewo ayi Allah jangu okole ki na tetweyawudde mu mulembe gwa gundi bagwa gundi wabula fenna muminuhum wa kafiruhum abaali abakkiriza ku nsi ennyo n'abaali abakafiri fenna tujja kukkiririza wamu nti ateekeddwa okukimala tetuliba tulimu olwo ye nannyini buyinza Allahu jalla jalaaluhu Allahu akbar idhan maliki yawmiddin kati nekyo omuntu bw'abanga akitegedde kyateekeddwa okukola ki bw'omala okitegeera nti olunaku olwo teruliiko alufuga okujjako ye fuba okulaba ng'okola okumusiimisa kubanga abagezi ku nsi okusiimibwa abagezi ku nsi kuno kwe tuwangaalira bakola nnyo okusiimisa bakabaka b'ensi eno oluusi ne bakama baabwe ku mirimu oba bakama baabwe ku mirimu kati bw'obanga omanyi waliyo olunaku lwojja okwetaaga anannyinirwa kusiime osobole okuwona musiimise leero ku dunia kubanga okuba nti ojja kwagala omusiimisiza eri tebijja kukola era ajja kugamba bataasobola kukola ku dunia nti wala tahiina manas wa anna lahum tanawushu min makanin ba'id bagenda kusobola boti okutereeza naye nga ate gye bali wala nnyo yani bali balina kutereereza wano balina gye balina kutereereza bagala kutereereza luddawa ababuuza anna lahum tanawushu min makanin ba'id bagenda kutereeza batanga gye batuuka waki batuuka wala ina steps bano okutereereza bali yawmal qiyama kayata bagala kutereeza byali balina kukola ko kizibu ku dunia idhan maliki ku kigambo kya maliki yawmiddin ye mufuzi w'olunaku lwaki lw'enkomerero yalulinako obuyinza okumanya ye mufuzi bwalwo buli kitonde kyonna kigenda kujja
nga kigezaako kwewolereza mu maaso ge tusobole okuyita. Allahu akbar. Allah. Lwaki yafuga ejjana yafuga n'omuki? Awo no ngambira abatula batata wange. Naam. Nti ta'arrafu ila Allah fi ar-rakha. Ya'rifka fi shidda. Twaliyemanyisize wa Allah saawa eno nga weyanjuleyo n'obunafu bwo n'obukendeevu bwo asobole okukumanya saawa eno. Oba oli awo mu buzibu anaakutegera nti fulani yaliwo. Butereevu. Naye kati tutaddayo kwa nagamba tetubifuddeeko ate twagala tunaba mu buzibu wali tumulage nti yakimala akimala kinga tewamutegeera walina akabanga koyina omutegeera twakola n'omweragirako kati bagana tumutegeere essaawa eno asobola tutegeera lunaku luli olugenda okubeera obuzibu. Aya gye tuddako mukadde wange nkambwe obanga ye aya ejjudde tawhidi njiraba naye ne mu ngeri gyejjudde tawhidi erimu ikrar الإقرار بالعبودية وإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى. omuntu agamba nti iyyaka na'budu ntegerekeka iyyaka na'budu ay Allah gwe wekka akagambo kano njagala okawulire bulungi gwe wekka gwe nkola ki gwensinza yakyogera namujamu na'budu engeri gyenkusinza nze nkakasa n'abalala bebakola bakusinza gwe wekka gwe tusinza iyi nga weyogerako wekka nze engeri gyenkiwuliramu omuntu teyalisaanidde kusinza namuki omuntu mulala yenna talina gwasaanidde kusinza iyyaka na'budu gwe wekka gwe tukola ki gwe tusinza. Lwaki abantu ekibuuzo abantu tebalina nsonyi ng'alina akati kamuli wano era awo sheekh agamba iyyaka na'budu gwe wekka gwe nkola ki nga kakola ki eddiini seeka bagiteekamu self service ne kokutero ate nga mu imaani tebiriiyo tetutabika toyinza gamba nti iyyaka na'budu ate n'obeera ng'olina ewalala okola ki omaze omwanjula omaze okweyanjula nga nti gwe wekka gwe gwensinza Allah kati ate mu mbeera y'emu oluva ku iyyaka na'budu ng'ogenda wa jjajja ddungu naye mbadde nomu obuzibu kanterezemu ku bajjajja oli mubi nnyo sheekha wegambira taata wange ti abasajja ba Abu Jahal ensonga eyo baagitege ne beteetantala kujja mu busiraamu kubanga balina ensonga gye bagamba ne bagamba nti ajaala al alihata ilaha wahida ayagala tusebo okukwata bakatonda baffe bonna ebisatu mu enkaaga abayingiza mu katonda ki mu katonda omu nebamala emyaka 9 nga wallahi kikyagaana bakola ikhlasu mushiriki waabwe la ilaha illallah tebagala bamanya nti baali balina okujjawo ze mpaji za shahada ziri ebbiri annafi wal ithbat kiri nti bagamba ffe tuzujja gatta bakatonda baffe ne katonda gwe tutakola ki tetukola shiriki mu kusinza kati abafu abaleero kusaidi y'abakatonda baffe betwatusinza ne basalawo n'okufa ne bafa nga bafa lwekyo la ilaha illallah naye olwaliro osanga omusiraamu naggamba ndi musiraamu era nze Muhammad abinga bigambira na muzikiti amaze okusaala la ilaha illallah kyokka nga Muhammad oyo yennyini yake nnyini akakasa nti ayinayo ate jjajja ddungu oba jjajja mukasa Allahu akbar era naggana neseka mu imaani oba ebalinnye temukkiriza mu buwangwa waliwo ne bakyamaani sebo b'emizikiti nga yekyamaani w'omuzikiti naye bamusikasika naye nga ennyumba buyumba bwabulina emutabukirako awo embeera bwetyo bweri tusaba Allah ataasa abaddu be era abeere nga abawa obuluŋŋamu idhan iyyaka na'budu gwe wekka gwe tukola ki gwe tusinza bw'omalanga okyogera tekakwetantalanga n'ogenda n'osinza n'ofunayo akantu konna ke weesigamirako kye tuyita ibada kyeki min at-ta'bid at-ta'bid ekkubo tuga tariki mu'abbad ekkubo ligonze baliterezeza baliseetezeza yaani nze gy'oli munnange gye neemalidde gwe wekka gwe gwenkwasiza ensonga zange uli abe obyogera
ngonze mpeddeyo gy'oli ensonga zange zonna gye nzikoze ki wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in Maana. oluvannyuma lw'okubanga kwasiza ensonga zange ate era nkusaba onnyambeko mu nsonga z'eddiini yange n'obulamu bwange gwe nnyimiriddeko gwe nnyinako ebyo bibiri omuntu wamala okubyogera nkusinza ate gwe nsesigamiza ensonga zange kati bwamala okubyogera tekamutanda ate n'abaako kyakola ekinyume kyekyo kuba ajja kuba mulimba kiba kikyamu mukadde wange aba alembye sijja kusukka aya eyo kubanga njagala esigale mu bifuba by'abaddu ekigambo kikulu nnyo basigale nga bagifumintiriza era wetugambira sheekhe wange era wetugambira wennyini nti tunze kyenjize mu aya eyo ebiseera ebisinga omuntu alina kusooka kusinza Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu ate oluvannyuma yanjula ebizibu bye alyoka yanjula ekyo kyetawassulu nja kugikomawo ngisensule kubanga toyinza kubanga tosaala mukaddamu ala tawassulu ebizibu byo nga tonnaba byanjula soko otereze takhliya kabula tahliya soko gyewe ebikyamu byo awo ye point gyenfunyeewo enkulu ennyo nti omuntu alina kugamba Mungu abeeko kyamuwa tonnakadda magundi ye nga tumaliriza omusomo gwaffe ogwa tafsiri olwaleero tutwala okwebaza kwaffe wa sheekhe waffe atufundirizaamu nabeera nga atugiramu amakulu Sheikh Quraish Wasajja sebe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yanyize bangi abakufaanana era ne tutwala okwebaza kwa bakama baffe abarabbaika travel abatambuza abantu okubeera nga batwala e Makka mbutuufu tulina obukendeevu abantu abadde balina ssente abalina obusobozi noba nga tonnatuuka wallahi Allah subhanahu wa ta'ala kumweyanjulira mukyalira nga ndabanga obukendeevu bwolina obw'amaanyi tukoma ku ekyo ntubeera nga tutwala okubategeeza Rabbaika Islamic Media balina essomero lya Ain Shamsi wali eruweero okubeera nga ne tutwalayo abaana baffe tufuna abantu b'amasheekhe abafaananira ddala nga sheekho nga b'amasheekhe bano abali mu maaso gammwe Rabbaika tekoma ku ekyo erina amaduuka gayo ag'ebyobusiraamu bagala okufaananako ngaffe wano tuli olwaleero bagamba amaduuka gaffe kwambaza obukyalo obulungi kulabikako nga bwe tubalabika tubeere nga tubeekwatako ku midiya zaabwe tubagamba temuvaako musigaleeko ayagala okutegeera edduniya butya bwetambula n'akhira butya bwetambula ina okwekumya ku Rabbaika Islamic Media osobola okulanga edduniya kutambulira bulungi n'akhira ng'ekutambulira bulungi. Wassalamu alaikum. N'okuba mukadde wange mpozi tulina programu yaffe eya Juma swala z'ejjuma n'essente ezo programu weri etambula nsaba Allah jalla wa ala agibagazisa tugenda mu Juma ne tuyinza okuba tugenda kusobola kusaaza n'essaaza ejjuma n'essente ate ng'olina ogusobola okusindika nagenda n'abeera ng'akolaki ng'asaaza ejjuma so programu bwe zityo Rabbaika mweziri tosobodde kukola kintu kikole n'essente obeerenga gwe kennyini akoze eki nga kennyini akikoze akitaddemu omukono nawe kityo tutujja kusukkako awo insha Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuumye abassaamu ssente mu programu zino okubeera nga zigenda mu maaso ali nammwe abawaayo obudde mu butuufu ne mubeerako kubanga ebyokulaba bingi ku masimu niyo omuddu n'awaayo n'agamba nti nina kuwuliriza Rabbaika Islamic Media. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.